Uganda nyongera okujjukiza akabinja kano kababbi nkiddamu akabinja kano kabafere buno bubinja buno bubiri bwabafere bubadde bukolera Museveni under faked democratic system or facade democracy. Munda Uganda kyolina okumanya mweno revolution era kyenjagala muteeke ku mitwe gyammwe. Revolution ene erimu ebintu ebi bisatu. Ne Museveni bwate we yabikozesa ekintu ekisooka revolution ene eri historical. Number 2, revolution eno eri generational. Ekintu ekyokusatu revolution eno eri tactical. Okitegera eri tactical. Wabula abantu bana bali bavuganya Museveni bo babivaako nga batambulira ku pesi ya Museveni nga batusiriwaza busiriwaza we batulinyako Museveni watukalakata we basiriwaza. Kakati essaawa eno mwe aba opposition ba Uganda ani yabagambye nti no twagala harmonization mutandike nako ka NBS kamwe mutusiriwaliyako nempuga namuwulidde nga abyogera nti political parties zino okwegata tetuna basalako ku harmonization. Okitegera ekintu ekyo muna Uganda soko olabe kano zije tweyongereyo bano baagala kutumanyira nemwe nabagamba buli munajjayo omutwe ngenda kujja kubanga muli bafere. Thanks for joining us this evening. First things first, why is NUP opting for negotiations as opposed to letting democracy take course? I think I should begin by clarifying that NUP is not involved in any negotiations with anybody. But what we... Thank you very much, Kanso Katana. Respect. Naye mwe kambuze opposition ye Uganda. Lwaki mutuwesibako mutuwagazaaki? Lwaki mutuwesibako? Museveni nakugamba. Eze mundu ezikwewagisa. You don't know who you're messing with. Tochimanyi. Yadao na abalaga nakugamba tugenda kukutekako foreign police ojja kutya jajja. Eno yanyiga chaliwo Daniel Arap Moye. Akagala bazungu kubataasa balwanire. You don't know who you're dealing with. Eno foreign police enyiga. Yanyiga Mugabe n'akasuka entebe n'agikasukira mu nangagwa ngawulira kimwocha zinyiga musitegere ekintu kino kati zimunyize batandise no tuwayiriza harmonization muna Uganda nakugamba senga tunakwata ku pesa lya history mugenda kutya kibayita revolution kitya Museveni twamuteekako revolution ebintu bisatu abalala bye batakola babesije bali basiriwaza kakati batandise tuwayiriza mutwagala harmonization nabo bakulu tetwagala harmonization then nga sina kugenda mu history weno revolution kubanga nkugambye revolution yeno eyita mu history eri historical eri generational eri tactical kati ngenda kubulya historical bit of this revolution babesije awo kye batakola atenga Museveni yakikola yensonga laki Museveni tumutaddeko amapesa kati awuli yagala tuteese Museveni njagala wejjemu ego jejjemu ogambe Kyagulanyi nyize tuteese kuba we tulaga buli obudde weyongera okusembera Museveni ebiseera bikuggwako kino nkikubuulira vaayo osabe dialogue tugenda kugikuwa naye ng'erimu open va mu bino byotandise okusindika kati mutukasuka amapesa bakulu kyetwagala tukimanyi muna Uganda leka nkubuulire ekintu kimu kyolina okumanya mu mwaka gwa 1900 nkaaga mwezi mwebiri Uganda eyo yayingira police ekyasinze obukambwe ng'olunaku olwaleero yekubya Iran bamugamba either signing a deal oba tugenda kukuwa yakaseeko kubikompola naye nga teyakozeseza magnitude y'amaanyi nnyo era yasose na communicating anti ndeta mu bicontrolling ne babicontrollinga era Donald Trump yagambye wano tugenda kusigninga deal ceasefire tujikkiriza Iran yakkiriza kakati waliwo kizempa gwe baddako kizempa yayingira BRICS egenda kumukubya okuva mu mwaka gwa 1962 Uganda eyo erya sente z'Amerika mwaka gwa 1987 Museveni yatandika okulya sente z'Amerika mwaka gwa 1987 Museveni yagenda mu Amerika ne bamuyambako okulwana ajje ku ntebe okitegera wabula we yajjaawo yafunayo bakyalibe nga kuliko Kiza Besigye nga kuliko Gligore Mugisha Muntu nga kuliko Elias Lukwago nafunayo ba Winnie Kizaawo batandika okusiriwaza banna Uganda nga Museveni akufugira mu kintu kibata fisadi Besigye teyagenda kukwata ku zino policies teyazikwatako naye nga akimanyi nti n'akalulu nyini aka Uganda ka mwaka gwa 1958 kali ka Bungereza nga Besigye akimanyi ne bakyalibe balukwago naye olwokubanga baali batusiriwaza nga beewana ebyapa mu bifo ebyo nga tebafaayo Uganda batunyigirize kakati zino kicks of a dying horse zemulaba ze bali mukola twakwate pesa nabagamba line pesa
just watch the space era nabasaba nembaga matigwa atanategera lino pesa soko olireke kasitali natandika okureactinga ojja kutya jajja oyo Museveni oyo nabagamba is just a cockroach ku kitumuleetera kati mumulaba atandise n'otuwayiriza harmonization ogenda kugwa n'eddalu oshegera ogenda kugwa n'eddalu kati muganda we Kagame yatandise n'okwebika nabagamba mmwe batuusi mmwe temusobola kutusinga magezi mubadde mwefuula bakitale kongaawo Kisekedi yakutte pesa ndoza kirabika Kyagulanyi yakubira Kisekedi essimu namugamba kwata ku pesa lye yali kumulenda mwebiri ligenda kwaka Kisekedi yanyize pesa ne lyaka ready kati Kagame ali mu kwebika mbu nafudde simanyi ndi ku kitanda Germany Museveni tujja nawe ogenda kakasako naye nga 27 Kagame yonna gyoli kagobako olina okujja signing agreement Muhoozi Kainerugaba yamaze okusayinga ye natayo n'omuntu kaleerwe okitegera ekintu ekyo ne muwayiriza mu ADF weri Kagame ojja kusayinga endagaano eno osaaga okitegera kakati muna Uganda American Foreign Policy at play BRICS yagenda mu BRICS kakati tuyinayo historical endala 1894 Museveni okujika omuntu atakinga yalesa akabinja kanamu wekalyawo Bungereza ekalaba bweti Kingi Charles amugamba sewo nkaddiye nnyo okwate territory ya Bungereza ogiteeke mu Russia efuke Soviet state kale kanzije nja baga nyago jja kumpulira Besije mwali tuyina nyondo tuyina nyondo besa kona nasa akula nonsense agagayimba ngani gwe munyumiza baberanga okukyamukiriza abantu kamba nyumizeyo ka story bakubisa kitange ngoma muwadanga atula kuli sebo nakubbe ngoma munaya wagira Besije naye kati tata wondaba olowooza ondabanga kitata ngondaba nolaba ku mutabani wo Shama ng'akutta akasajja akabalema nga tukakutte wetuti nga nzazivuga ogamba otya respect my dad visit ezaaliwo naye wampa obulamu at least nja kukola ekyamagezi ku nsi yange era ligaseyo eribeerawo nga nze eyise munze respect okitegera ekintu ekyo taata wange yakubanga engoma ku Kabesigye ako ng'akuba engoma ng'afiirawo ng'abula nakutukako ngalo kumba ali ku mufere Besigye ow'ebbaluwa okitegera ekintu ekyo ng'ali ku mufere Besigye ow'ebbaluwa kakati His Excellency Kyagulanyi n'asooka n'akwata eya 1894 n'alyoka akanyiga ne tugenda ambassador wa Bungereza n'atuyita wamala okutuyita ne tuzirinya paka Bungereza ene yaviirako okutta Kabaka Mwanga nkujjukiza Museveni ye yattisa Kaabalego wa Bunyoro nkujjukiza ye yattisa Daudi Chwa ye yattisa ne Ssekabaka Luwangula Muteesa owokubiri Luwangula Muteesa owokubiri agenda okufa politics wa mulimu yensonga lwaki wayita mbakayiira n'ogenda e Bungereza n'ogenda ne mu America wamala n'otuleetera Besigye bano Besigye abadenga ye Bungereza eri mwala Kasangati nga mwali okitegera ekintu ekyo ng'atuula mwala we Kasangati n'abalaga nti Bungereza eweddeyo wakwata omusango ogenda mu ICC batula ne Winikiza ne Elias Lukwago senior lawyer ne bakwata ne Birigwa bakwata omusango bagulopa kifuula nenge bagenda balopa crimes bagenda kulopawo crimes before cha crimes against humanity erwalwe yatta abantu ne bamu elevating asebo ne bamongera amayinja okumalamu abantu bekasese suubi ababi ne tuyingirawo we twayingirawo 18-19 Museveni alowooza nti agenda kukola ebyekisiru bye yakola luli laba Katonda wa muvaamu naddamu n'abikola ne tukwata omusango omutuufu gwe bayita crimes against humanity ne tugutwala mu ICC owa ICC prosecutor agenda ogusoma mungaga gwe mulese gwego kakati Museveni kansooke nkuwe summon Museveni alina summon za ICC nkiddamu tezinabeera publicly announced naye Museveni alina summon za ICC era senga ddamu n'akola ebyekisiru bye kuluno bagenda mu bakubira jeka agenda kutya njagala muna Uganda otekewo amaaso abiri mulaba Museveni agenda kuddamu akola ebyakola 18-19 oba byakola ekasese then mumanye nti foreign policy bujoze mbasomesa sizimanyi okitegera oyo fala aina samoniza ICC entuufu yensonga lwaki afosinze Erweru into forced retirement Erweru tanatuuka ku myaka giwummula naye bamufosinze yatta abantu bekasese ne ku muleme gwa Besigye bamulinyisa bulinyisa ne bamwana obwa minister kakati bijano bitunyumiza PFF alo bitekawo essimu nonsense ani bamugenda okwasamira bakulu mwewumuzeeko tetwagala harmonization nammwe you are either with us or not with us PFF mugisanyewo muje mu people power then we tuba makadi kati bwaganya n'okunominatinga abantu
bulinda mbuno butukoleko olutalo mube tumakadi bubasike batwale mu bibiina byabwe mutukoleko olutalo naffe tubalinze kino kibabulira tubalinze mugenda kutya respect my people there.